Tufunyeko ku Lukwago Morgan ngono ye mutabani wa Lukwago Martin muna people power Eyawambibwa abasajja n'abuzibwawo wali ebugolobi kati emyaka giweze 3 ng'omwami otalabikako Lukwago Martin ne wavuddeyo jjo ne batulaga omusajja ekayunga eyo mbu ye Lukwago Martin gwe tunoonya mbu ye tebamuwambangako yagwa ku accident ali mu ddwaliro so nga ate si yeye kati lwaleero tufunye aba family ne twogerako nabo ne batutegeeza ebikulu ebisingawo ne kati wenkuletedde ye mutabani waayo Lukwago Martin ng'omwana ye Lukwago Morgan ono amaze emyaka 3 nga tato tamulabako Lukwago Morgan kati wa myaka 8 wabula tato bamuwambira ali wa myaka 5 kati bogatte 3 ku 5 je myaka 8 omwana n'agamba alumwa nnyo okubanga takyalaba ku taata we era bimuluma bwe yalabye omusajja avayo nga yeerimbise mu kumwa taata we n'agamba yo si taata we era government yandibadde yeddako n'emuwa taata we kuba naye mwana ng'abalala abalina eddembe ly'okuba ne taata nti amisinga nnyo taata we amisinga nnyo omukwano gwa taata yakolanga bingi naye kati takyamulabako kimuluma era ayagala General Museveni akomyewo taata we nga obudde bukyali kale katubifune ne muganda waffe Buganda Ntege wa Ghetto TV afunye aka video kano none Lukwago Morgan nga taata we ye Lukwago Martin. Lukwago Martin yabuzibwawo emyaka 3 kati yaliko omwana ono nga alina emyaka 5 wetwogerera Lukwago Morgan kati alina emyaka 8 egy'obukulu which means Lukwago Morgan amaze emyaka 3 nga talaba ku taata we. Sigenda kubalaga face olw'emyaka gy'emito naye agamba ku myaka 5 gwe batwalira taata we negino 3 ebize aze abiraba. Lukwago Martin gwe twogerako yawambibwa mu bitundu eby'emikono naye juice gye buvuddeko RDC ne DPC bavuddeyo ne babako omusajja gwe baleeta ne bagamba nti ye Lukwago Martin naye nga omukyalo ono mama w'omwana ono saako n'omwana bagamba taata waabwe bamumanyi bulungi si oyo omusajja oyo yavuddeyo nga Lukwago Martin yategeezezza nti ye tebamuwambangako gyali era tafunangako buvune yadde naye ate ng'omukyalo ono agamba nti omukyalo oyo omwami oyo ayogere yeeyise Lukwago Martin yes ayinza okuba ye Lukwago Martin naye ate nga si ye Lukwago Martin family eno ento gweyogerako eyawambibwa so katwogereko ne Lukwago Morgan atubuulire. Morgan oli otya? Bulungi. Obimanyi ebyatuukawo ku taatawo gye buvuddeko? Osooka otubuulire olina emyaka emeka? Emyaka 8. Olina emyaka 8 njagala oyogerereko waggulu ekyatuuka ku taata okimanyi? Omaze emyaka emeka nga tulaba ku taata? Myaka 3. Myaka 3. Taata we yabula atya? Bamusiba. Osobola okumanya engeri owulira engeri gye baamukwatamu gye baamukimamu? Bali budde bwa kiro. Yogerako waggulu bali budde bwa kiro? Bali budde bwa kiro nga ffe tuli waka nga taata ali ku luddo abajasi ne bajja ne bamutwala. Okuva olutodda nga mukulaba ku taatawo. Omusajja ono yavuddeyo ne yeeyita taatawo yoyo taatawo oba alimba? Si yeye. Weetegereza bulungi ekifaananyi kye? Si yeye. Ate eddoboozi bwe bamukuwadde ng'ayogera nga siri erya taata? Si. Kati owulira otya muli okubanga taata tomulina ebiseesaawa zino? Bubi. Oddaawo n'olowoozaako ku taata? Naye nga ataliiwo? Olowooza basirikale ki abaamutwala ng'okusinziira ku by'owulira? Gavumenti. Alright, ndina Lukwago Morgan. Lukwago Morgan ono ye mutabani wa Lukwago Martin eyabuzibwawo emyaka 3 kati taddanga mu kulabika mu bitundu eby'emukono naye gye buvuddeko nkuddiramu kati nti RDC ne DPC bavuddeyo ne babako omusajja gwe bapaledinga nga bagamba ye Lukwago Martin. So family egamba si oyo Lukwago Martin owaabwe gwe bamanyi Lukwago Martin gwe bamanyi mulala nnyo so omwana ono ali wano mu bulumi obw'ekitalo nnyo ye Lukwago Morgan era nga bw'omulaba lwakwa Facebook agikulaga nti akyali mwana muto bw'omulaba afaananira ddala kitaawe talina waafaananira musajja gwe balaze. Morgan mulanga kigwokubira oba kikyogamba gavumenti yatwala taatawo kikyo yagala okubagamba? Bagamba waba yafa bamuleete mulabeko oba sekyo weba kitebagala muleete kale bamuleete mulabeko bamale bamuzeeyo. Alright, nsaba obyogere ebyo ng'eddoboozi liri waggulu nnyo obadde obagamba ki?
Okugamba ki government yatwala taatawo? No, tokaaba, sorry. Tata ajja kudda gyali, tokaaba mukwano. Tata ajja kudda. Bagambe government eri taatawo. Government mbasa computer banga missing. Bamufu mu computer. Right, Martin tokaaba. Maziga merere mati ama Lukwago Mogani akaba agamba mulete taatawe. Sorry. Tofaayo tata ajja kujja. Tata gyali mulamu Katonda amukuuma. Tokaaba. Tagenda kujjanga mufu. Gyali Katonda amukuuma agenda kujja. Tokaaba. Mukyala wangadya amaziga g'omwana ono myaka 8 gakaaba lwa taata we yabuzibwawo emyaka 3 emabega gasaasire. Ddala beera omuzadde nti omwana ono talaba ku kitaata we atuuse n'okugamba nti omwana ono atuuse n'okugamba gavumenti mulete taata we oba mufu oba mulamu mulete taata we wakiri waba mulamu mumuleete. Sorry, tata gyali agenda kujja gavumenti ejja muleeta teyafa. Owulidde? Teyafa, sorry. Mukyala wangadya tunulira amaziga g'omwana ono gakaaba. Singa baana bo oba singa bazzukulu bo nga bye bakaaba babuliddwako bazadde baabwe. RDC w'emukono ne DPC ne RCC mulowooze ku kye mwalimbye eggwanga nga mugamba nti oyo ye taata w'omwana ono nga tonnayogera kusanyusa mukamaawo oba kusanyusa bw'okolera. Sooka olowooze ku maziga g'abaana bano, mulowooze ku famire z'abaana bano. Bangi babuziddwawo, bangi bagenze. Abaana bano bwe bati gye bali bakaaba amaziga olw'abazadde baabwe. Abasabye omwana ono myaka 8 Lukwago Morgan n'abagamba taata waabwe yenna gyali oba mufu mumuleete. Neewulire omwana w'emyaka 8 ku bulumi bwalimu mukyala wangadya. Abasirikale ba poliisi Mao, Museveni, Muwoozi n'abalala tunulira amaziga g'omwana ono gakaaba ng'akugamba taata wo oba mufu wakiri mumuleete oba mulamu mumukomyewo. At least waba mulamu mukomyewo amulabeko mumuzeeyo. Mulowooze ku bulumi abaana bano bwe bali mu famire ezisube mu 18 n'endala nnyingi nga balumizibwa bakaaba amaziga olw'abataata baabwe bakadde baabwe abaabuzibwawe watali musango, kubanga baali bakola ekyo okuwagira kye mwateeka mu constitution nti buli omu waddembe okuwagira kyayagala. Naye ate ne mumaliriza nga bangi babuzeewo. Morgan, tata ajja kujja, tata gyali tokaaba. Owulidde? Weesige Katonda. Okiwulidde? Ajja kujja. So government ejja leeta taatawo. Museveni ajja kukomyawo bakadde bo. Owulidde? Alright, biseera bya nnaku bw'otunuulira famire nnyingi ze tutuukamu ng'abaana nga bano myaka 8 ng'ali mu kukaaba maziga. Nja kusaba nkome wano naye mukyala wangadya akatambi kano kaba kasobola okutuukako. Tunuulira omwana ono amaziga agalimu. Atuuse n'okugamba waakiri leeta kitaawe. Atuuse n'okugamba muleeta amulabeko, waba mufu muleete waakiri amulabeko omale omuzeeyo. Tunuulira obulumi omwana ono bwalimu. Mwawamba kitaawe myaka 3 yamuleka 5. Emboozi ali psychologically tortured. How do you expect this young boy to concentrate in class? How do you expect this young boy to concentrate or to feel free in the society gy'abeeramu? Mukyala wangadya, lekera okusaagira mu ssanyu ly'abantu, lekera okuzanyira mu bulamu bw'abantu, lekera okuzanyira mu mijiji gino emito giyina emusaayi. Baagala okubeerako n'abaana baabwe nga nammwe mubeera n'abaana bammwe. Baagala okusanyukako ne bakadde baabwe nga nammwe we musanyuka ne bakadde baabwe. Munzikirize mbasiibule naye nga bulumi bwereere. RDC w'emukono weekube mu mutima obuulire eggwanga nti wabadde olimba oyo si ye taata w'omwana ono gwe waleese. Taata w'omwana ono omwana akugambye waba yafa leeta kitaawe.
nsaba Mukama atakuumira mpeera abankuumire muli ku Ghetto TV mweraba. Buganda Ntege, thank you so much. Thank you Muganda waffe Buganda Ntege olwa story and so emotional naye munsonyiwe baganda bange abandaba naye it's so touching. Omwana myaka 8 amaze myaka 3 talaba ku kitaawe. Gavumenti evaayo etandika okubuzaabuza ereeta abantu abatali bebbo erimba ensi mbw ate oyo no taata ate nga si yeye. Kintu kino kimalamu amaanyi bikaabya neweebuza ebibuuzo bingi. Abantu bano balina omusaayi, abantu bano bazadde balina abaana nabo bamanyi nti olunaku lumu ebintu bino bisobola okutuuka ku baana baabwe. Olunaku lumu ebintu bino bisobola okutuuka mu famire zaabwe ne bibakyalira oba tebakirootangako. Bino mubikole ebyokukaabya abantu amaziga naye olunaku lujja kukya. Amaziga ago abantu gye bakaba gajja kusangulwa ate mwe mukaabe. Bagamba omubbi abba naye ne bamaani bamubba. N'omutemu bw'ati atemula naye ne bamaani bamutemula. Mutemula abantu baffe, mutemula baganda baffe, mutemula bannyinaffe, mutemula bakitaffe, namwe bajja kutemula abaana bammwe, bajja kutemula bakitammwe, bajja kutemula bannyammwe. And it's very soon. Mukyabirabanga ebirooto, mubirabanga ebiri ewala, naye amaziga ge mukaabya abantu. Manyi one day you will pay for all of this. You will pay. Mr. Museveni ne gavumenti yo bonna bemukozesa okubonyaabonya abantu, okukaabya abantu amaziga, okubuzaawo abantu baffe batalina musango. You will pay for this. I know time will come for you. Kibi nnyo muganda waffe Lukwago Martin gy'oli yonna beera mugumu. Baba akutta Mukama akuumuze mirembe. Omukyala n'abaana kibi nnyo ekyatata ne mugume. Ensi bwetyo gye tulimu awo mu kakate bukakasi tujja kubiwangula. Taata tujja kumufuna one day. Yonna gy'ali tujja kutegeera wa gy'ali. Ne baba yatuusibwako obuzibu era tujja kutegeera. Naye nsaba mwenna abandaba munsonyiwe lw'akakayiseemu. Kimanyi nammwe kabayiseemu naye nga si byangu wabula kino kituwa obuvumu n'okwongera okumanya nti tulina obuvunaanyizibwa ffe ffennyini okununula eggwanga lyaffe. Nze naawe andaba ffe tulina obuvunaanyizibwa okununula Lukwago Martin gy'ali, okulaba nti akomawo eri omwana we ono Lukwago alabe ku taata we, okulaba nti akomawo eri omukyala we alabe ku mwami we, okulaba nti akomawo eri abazadde balabe ku mwana waabwe. Ffe tulina omulimu gw'okununula Lukwago Martin wa yonna gy'ali. Oba baamusibira ludda, oba bali mu mabira gye baamusibira, oba gye baamuziika, oba baamusuula mu mayanja ki, ffe obuvunaanyizibwa bwaffe okunoonya Lukwago gy'ali. Oba mulamu oba bisigalira bye bye tunaazuula naye nga buvunaanyizibwa buli ku ffe. Tuggyeko gavumenti ya Museveni obutasukka lwa leero tusobole okumubuuza akana n'akataano atubuulire gye yaziika Lukwago bw'aba yamutta. Bw'aba mulamu atubuulire gy'ali, oba yamuliisa ggoonya atubuulire gye baamuliira, gye baamuweera ggoonya. Aliwe olw'ekyo buvunaanyizibwa bwange naawe okulaba nga tujjawo gavumenti ya Museveni tukomyewo abantu baffe. Museveni tagenda tuwa abantu baffe, wabula tulina kumukaka nga tumujja mu ntebe tumukwate ku mukono atutwale gye yabattira oba gye yabasaddaakira abantu baffe abatuwe. One time kigenda kuba era ajja batuwa. Mbaagala nnyo mwenna abaliko. Dunda Lugaba Namugereka nsaba bankuumire bataayi mweraba.